ne kano kankayiseewo waliwo bannamawulire basatu baagala okuba amasasi. Lwaki? Bannamawulire bawana Uganda mwe muli Owen TV. Nti lwaki? Yakoze eki? Mutabani wa Gaddafi yabadde agenda kukomyawo Africa. Okukomyawo Africa. Ate singa yamaze okulya abadde alina otuukira wano mu Uganda. Lwaki bonna baagala Uganda? Anti wano we wali master plan. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Webali nnyo ebali eddala omulungi akyekumidde ku mukutu ogwa L14. Nyongera okukwanirizaako olayo ennaku z'omwezi ziri 6 mwezi gwa 2 mwaka 2026. Ndowooza era abagenda ku masomero bwe budde abeeseetinze edda abamu baddayo ku Mmande ab'ebisulo abalala bajja tandika ndowooza lujjaba lwa 2 eyo nga 10 oba kati omuzadde atanneeseetinga bulungi tukusabira womalirize ensonga ezo ez'abaana ate abaana bagende ku masomero. Naffe wano eno Mwayimata alina baweerera abeeru munnange era nabakyatukwatiraako twongerera ddala okubaaniririza ddala. Manya nze Vigeston M nga tukomyewo mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Embeera y'obudde ndowooza mwenna mugiraba. Mwayimata yamala ebbanga ddeneke guli omwaka nga tunatera ogumalako ng'agenda maaso n'okuba ng'agyerangirira oba oliawo bye bino ebimu ku ebyo bye yali ayogerako kubanga yali kale tetera kulabikalabika nnyo naddala mwezi nga guno eno. Mwayimata ndowooza bwe tuba tutandikira ddala wennyini ng'osose n'obabuuzaako bannayuganda abakugoberera ku mikutu egy'enjawulo ab'oku TikTok n'ab'oku YouTube. Muli mutya kansuubire muli bulungi. Nange gye ndi bulungi kubanga embeera gye tulimu yo nungi ddala lwa nsonga nti twayingiridde Celestial yetya kwegamba eri mu kukyusa buli kimu. Kwegamba twayingidde mu sizoni ey'enkyukakyuka, teri mu nkyukakyuka y'amaanyi kyokka, egenda kukyusa buli kintu era bw'eneeba emaliriza mujja kuba mulaba ebiddako. Eno embeera temugiraba ne mulowooza nti sizoni yankuba kulima kwokka. Eno Celestial eri mu kupaasinga future n'okucreatingawo essuubi. Eno embeera ya bulijjo. So kyovara nali ngamba abantu nti ebiseera ebisinga bajjajjaffe we baabaliranga ebibaro batambuliranga mutamuzize za njawulo nti kati bw'otunuulira saawa zino wano bwe nkugamba nti emyezi 13 gyaweddeko twayingidde entandikwa y'omwaka towakana. Juzi nabagambako nti nze natandika dde okusiiba. Omuntu yenna ng'ayagadde oba nga owulira muli tosiiba nti osiibira ddiini wabula siiba lwa mbeera ya budde. Tulina ebintu ebikyasinza otulemesa okukola mu nsi muno nga tubalira mu bibala ebitali bituufu ebitulemesa nti singa twali tutambula mu bibala ebituufu bw'otunuulira katugeze nga sitole zetuwulira mu magye nti amagye gakola operation kiro. Lwaki tebazikola misana? Nti emisana wabaawo obugulumu obutulemesa okukola operation ezo oba ebiziyiza bingi nti ekisooka bajja kulaba ekyokubiri oba omuntu aba ali mu mirimu gye naye ate ekiro nti kyanguwa nti nikesa abayekera bwe balumba eggwanga amagye gaba gamaze dde okonfaminga buli wamu we ganaakola ki. So gakonfaminga misana misana de ne gateekesa mu nkola ekiro. Naye ate kyova olaba nti naffe wano Celestial engeri gyeri mu kukyusa buli kimu oba climate change olaba nti obudde bulinga bwanzikiza bw'ate nga bwakumakya. So singa yandibadde ekikola nga si ntuufu bwandibadde ng'ekikola mu musana naye omusana
gulina amaanyi. Yes, sir. Omusana omanyi gwe gulimu engabo, gulimu shield ezikuuma nti emizimu egimu gikomawo ng'omusana gumaze okuvaawo. Gulimu waliwo amaanyi agalimu nga ganafuyo zidimoni ezo. So ago amaanyi ge gandibadde agatuactivate nga gatuzuukusa omuntu n'abanga ali safe saawa 4 naye ate enjuba eyali etuwa ekyo yakola ki? Yavaawo. Kyova olaba nti ekizikiza kyonna kitambula mu budde obw'ekiro oba ebikolwa ebibi n'ebirungi byonna bisiiga kwa peninga kiro. Mwami Matayo, waliwo reports ezigenda mu maaso eza linkinze katugambe mu ggwanga erya America wakati nga batulaga bano ba Trump be bagenda maaso n'okuba nga bakola mu kyama whereby nti Trump atulaga birala alomba like Greenland abuya agenzeeko Iran biki agezaako okwekweka naye ate mu process eyo waliwo lipooti ezafulumye oba wazibuliddeko? Ekisooka mu byonna gundi interview eri gye twasemba okukola nga twogera ku Bapalladian tetwaba mentioningira bulungi naye twali tubanyonyola ku kyoyinza okuyita baani ba Trump bwe batyo Obama ngeri gye baze nga bakozesaamu abaana. Abantu bano tebabakozeseza nti bakikozesa n'abakulu okugeza kati nga constitution yaffe ekintu ekisobola okugisa president mu buyinza oba okumuvunaanibwa wane waffe ebintu biri bisatu oba bibiri. Amanyi nze nga ndaba abavubuka ku social media nga boogera nti singa gavumenti etuuka negamba already kyekijja naye tekijja kuwapeni kyekiri mu plan naye tekijja kukola ekiriwo. Waliwo kyeba planning nti parliament yebeeronda ki omukulembeze. Kati abamu bakayananga nga bagamba nti opposition temusobola kuvaamu mukulembeze nti olw'ensonga ababaka ba parliament aba government nti bangi okusinga opposition abatasobola ku opposition era. Kati olina agamba nti ebintu kizibu nnyo okugyawo president nga bayitamu ekyo naye ate bwe nagenda okunoonyereza mu constitution oba mu mateeka nkuwaga wano nti president asobola okuva mu buyinza nga gavumenti esazeewo bweti nti waliwo obuwaire obugisaako president obuyinza n'awanika okugeza president singa bakizuula nti agudde eddalu basobola kumugyawo mu buyinza. President singa akeera neyegatta n'akaana akato mu lujjudde basobola okumugya mu buyinza kugamba bamunoonyerezaako bwe bakizuula nti akaana kali tekajja mu myaka gye n'olanga bano aba defilement nti yakuta akaana ka myaka 5, 10, 15 ekyo kisobola okugisibwa president muki okumugyamu obwesigwe ne bamugya mu buyinza. So mu bintu ebyatambulanga ba president bonna babako bye bakola kubanga amawulire tufunaago aba n'ensobiize teri atasobya naye ba Obama okwogera ku Palladian waliwo ebintu ebyayingiddewo ku nsi oba waliwo ekyombo ekyayingiddewo naye engeri gye kyayingiddewo kyagyetegereza nja kubabuulira naye nja babuulira kyafubutuse mu side za Norway then mu kuyingira kyasooka kugamba we bakirabidde yabadde Norway naye ate kyafubutukira ate mu Mexico nga 11 November nga 11 November Mexico yavaako amasanyalaze gavaako omulundi gumu gonna okwetooloola Mexico City gashatinga omulundi gumu era abantu tebakifaako. Amanyi waliwo incidents ezigwawo abantu tebazifokasingako kati
mu kuvaawo ekintu ekyo ne kigenda mu Antarctica kubanga coordinates ze baali bakiwadde n'abantu bwe baali bakolagana nabo mu UFO oba mu area 51 baali bakidirectinga mu Antarctica naye port oba wekyafubutukira yali Mexico era Mexico amasanyalaze gashatinga down omulundi ogwo nga 11 November abantu tebafaayo kumanya kyali kigenda biba tebisobola kubaayo naye amawulire garagako Mexico ng'eshatinze down naye abantu tebakifokasingako era Mexico saawa zino ndowooza nja kuba noonyako nja kubuuzaako abankebererako bandaga ekyali e Mexico nti amasanyalaze bwe gamala okuvaako gatwala eddakiika zaalinga 15 ekyombo kino kyali kimaze okuyita then mu kumala okufubutuka ne kigenda mu Antarctica coordinates oba olusu olwali lukitwala oba signal zaali zikidirectinga mu Antarctica ne kigenda kati olwatuuka mwe mwava engombe eri gye nabagamba nti Trump yagamba bwagenda bamenya White House nti bagenda zimbawo ekisaawe ky'omupiira abaana be bazanyireko babeerewo Trump asigaza mu buyinza emyaka 2 abaana be singa ogamba nti ekisanja kya Amerika kya myaka 10 twandigambye nti kale engeri gyagenda osigala mu buyinza gyakyaliwo abaana bajazanyirawo singa abadde mu kisanja kisooka America ku constitution gye balina na buli kimu kye baazimba ba system olowooza bandi badde bakkiriza Trump okumenya White House n'azimbako nti azimbirako abaana be oba mu constitution ya America gwolowooza mu ekiri America kye yakoze ekyokugoba abatuuze bwe nkubuulira ebiri emabega osobola owakana naye nga bituufu nze sikyawakana naawe kakati mu kusookera ddala bapuliyediana babaddewo ku nsi kuno baze nga bali abaana abo naye ono omusajja yali ne Trump zaali lisiti z'abagaga kwetooloola ensi yonna abaakirimu abasuubuzi ba organs abasuubuzi ba Bill Gates abagamba alina faamu wano yajja wano ne bakaanya ne Trump mu negundi ne Ruto kati bannayuganda engeri gye mubadde mugenda ku bukya Sohaba n'akusalira ku kanyama n'akuseera n'okaayana n'akwongerako eggumba likole supu America bamaze dde enteekateeka ez'okubakolera ennyama empaakingi nga temumanyi na gyeva nga bakola nkole nga bw'olaba nti genda mu KFC bakuderivalingira ennyama mujja kuba nga muzisanga mu supermarket nga mugulangule nga mpya naye mbabuulira kino bagattamu emirambo gy'abaana nabadde ntunuulira akavidiyo wano ngenda kabateerayokko bino biri Bulaaya bakola sausage ne basaamu pamba ekintu ekyo bakola sausage kabateereyo oba webadde okitaddeko ku status yo nga kwenakirabye bakola sausage ne batuteeramuko ku pamba lwaki pamba akola kyale anti tulina okulwala batwagala nga tuli balwadde mbadde manyi ayamba mu kuzimbya bwe tubeera abalamu tuleeta olugezigezi so akavidiyo kano bakansindikiddeko jjo nga bandaga factory ya sausage byekola mwabalya ku nnyama empaakingi ndowooza mubiraba oli akwata pamba agatamu then baroolinga ne kampuni ya gundi yiiyaawo emabega awo emyaka gyonna egize nga giyita nabagambanga nti abazungu naddala kampuni ya hot dog ne Trump alina kampuni ekola ebyokulya nti mu myaka kuva 2015 2010 kasookedde batandika okuzuula konteyina oba emmere yali erimu konteyina ezaali zijjuddemu obwana obuto bwe battanga bwe baawambanga nga babugyamu amaziga ne babutta bamaze obukozesa ne babugyamu ne organs emirambo gyabwe babusuulanga mu mazzi bakizuulanga nti balisaaca bajja bigwako ne babitwalanga mu factory za Trump era gyegimu emisango egimuvunaanibwa ne mu kampuni za Bill Gates era ne Bill Gates bwe yabaddeawo ku interview bamubuuziza n'ayagala n'okukaaba ng'abyewakana naye ng'ekituufu akimanyi
ebintu bino bye bindeetera okukyawa abazungu n'olanga omuzungu akutamye n'akutuuka wano so n'olaba wano omuddugavu ng'amaataara n'agenda eri n'abeera mu bazungu n'alaga nti ye mugezi nnyo abazungu bamwagala nnyo n'emmere gye tulya n'essowaani gy'olirako munnayuganda bajjajjaffe baagifiiririra okugiriirako baamalanga kufa kati bino bye bakola kwakati ag'amagezi Trump entalo zonna zaaliwo za kicupuli zaaliko zino Venezuela ali mu kulwana olutalo kubanga mu tteeka lya America Trump bw'anaaba avudde ku buyinza tebagenda muvunaana naye kati engeri gy'aliwo kisoboka ekitali mu Afirika engeri gy'aliwo saawa zino bamuvunaana limukwata ku byaze ng'akola limukwata n'akwasa ne vice we n'agenda juzi nabagambako nti Chris Brown yategeka show mu Bungereza n'akuba omuwagizi w'eccupa bw'amala omukuba eccupa ne bamuvunaana kooti ya Bungereza ne muvunaana Chris Brown ne yeesitura n'agenda e Bungereza yabaddeyo mweno wiiki ewedde ne batandika okuwoza omusango naye saazeemu kufolowinga naye Chris Brown yasasudde ne bamukola ki ne bamusonyiwa n'akomawo nti yeetwala naye singa yagaana era yali tasobola kola ki wabula olw'okuba nti aba akyalinayo abawagizi be ne constitution bweragira ye aba agenda ate bakikola nga bamutaddemu na ssente kulanga oba okumaketinga nti mu mateeka era yagendayo n'okugenda ng'akimanyi nti tebajja musiba okitegeera ekyo America ekiteekawo okulaga nga bwe yakuliyetinga gundi kooti y'ensi yonna ICC so mu mateeka mu kooti ya America Trump baba bamuvunaana yadde president naye ebintu bye bazenga bakola byonna ne ba Bill Gates abagaga okwetooloola ensi yonna okupulaninga ebyo guno bw'otunula emabega wange waliyo koodi gye nabateereddeyo waliyo nuclear erina okutulika mu guno omwaka bagenda kukozesa eyo koodi eya nuclear naye koodi eyo byonna biri mu ba Bill Gates byonna era n'ekirwadde kye baatadde kino kiri mu India bakikoze intentionally kubanga bo baba bakimanyi nti ssaawa yakuteekawo ntisa mu bantu kati bwe bateekawo entisa mu bantu bizinesi zaabwe zeeyongera ezaabwe kati mu kweyongera Elon Musk we beeyongerera okuyiya kubanga bo bagenda oteekawo ekirwadde nga bafunye da option kyova olaba abantu nali mbakubiriza nga ngamba bw'oba oli maama abaana bagenda mu kuddayo Makerere abaana mubateeke mu batekinishian badde mu bintu basome ebintu ebijja mu future baleke kusoma ebintu ebyayita mu future okitegeera ekintu ekyo okusoma obusawo osoma otya obusawo osobola n'obusomera wiiki emu oba bbiri fenni kati nze abazadde abaze nga bazaalisa mu kyalo waliwo yali agenze Makerere musomese abaana ebintu ebijja mu future muleke basomesa ebyayita mu future so Trump bwe yalabye nga bimutwala mu mwezi ogw'ekumi fayiro zaabadde zitandise okuvaayo nga investigation etandise okukola ki okujja nga ezuukuka ne bategeera n'akabadde ke yakola ne China wali mukuta abaddugavu kubanga Trump kisanja kye omuddugavu mu kisanja kyekyo yata abaddugavu baali 67 nga yeekweka ki nga ku mulembe gwe ekisanja ekyagwa yatta abaddugavu 67 ffe twabuyitanga busosoze anti kyova olaba nti kati yavudde mu kutta buli muntu nejjo ya deportees nti Trump saawa ya leero bino deportation bino okuteekawo nabagamba ebya November nti Trump ajja kuteekawo amateeka nga musasula mu kitundu yabitaddewo ne bino biriwo nti yawamba gundi bino ebya Venezuela nadda mu Greenland n'ava eri nadda mu gundi kati ali Iran agenda kuva Iran ng'ajja ne Uganda Trump ekintu kyaliko era saawa zino
badictator okwetooloola ensi balina okusaba nnyo nti Trump ajja kubanga abalya buli oba abayingirira. Lwaki? Nti alina okwekuumira mu mawulire ku gino emyaka 2 kubanga bateekuumire mu mawulire bajja mutwala mu kooti. Naye bwe bawulira nti kati Trump alumbye Iran n'emmere asindika nga bw'ayagala, kooti terina budde bumuyita bajja gamba atereeza Amerika, alwanirira Amerika. Okwekuumira amawulire nga super power. Obutasobozesa yeefuula bize okwagala okulaga nti akola ki, alina byakolera Amerika, talina budde bugenda mu kooti. Ne bamuyita asobola okugaana okugendayo ng'ali ng'omukulembeze. Era kati ali mu kwonoona ebyobugaga bya Amerika oba ssente za Amerika nga ateekawo eyo embeera ey'okulaga nti ali mu ntalo obutayagala genda mu kooti. Kyova olaba nali ngamba abantu nti twewalenga nnyo mu bulamu bwaffe okunyiiza buli muntu oba okumanyira omuntu yenna gwe tusanze. Osobola okukeera n'okola omuntu ekibi, naye ekibi ekyo ye bw'asalawo okwesasuza n'akosa abalala. Okitegeera? Era waliwo omukyala gwe nabadde ndabaawo nga avuma nnyo pulezidenti, baba muyita Nabira, mukyala mukonzi, avuma nnyo pulezidenti. Baade baŋŋamba mbu ate eddakiika emu baagala mukomyawo oba omulimu gwawedde. Museveni yantama, ebinyarwanda byantama, kati nyina kukikyawa, nyina kukilengeza, nyina kukivuma paka okuwulira bubi nga bavudde mu nsi yaffe Uganda. A few moments later. Sawa yonna Museveni owangwatirako asobola kunzita buyata abantu bewaffe Kasese. Omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu nkusaba obuyambi, nsaba n'obuyambi ekibiina kya Nuupu ekya People Power, bannange mbasaba obuyambi. Omukulembeze wange nsaba obuyambi taata, wonna gy'oli message eno ekutuukeko, njagala obuyambi gy'oli. Bamugobye. Omukyala oyo bwe namulaba nasooka nengenda nemutunuulira oba nemutunulamu ndaba omanyi ffena gavumenti etunyigiriza ono Kadaama. Kiki ekimuvumye omukulembeze ate nga talina mu nsi muno? Ffena embeera etunyigiriza naye mu kusooka kwa byonna edde waffe waliwo akagero batugambanga nti emizimu, abantu abamu abaafukanga emizimu oba emizimu okulumba abantu, nti edda abantu baalinga balungi naye byabakolwangako. Olumu abantu baabawambanga nga babatta oba ne babasaddaaka emizimu gyabwe negikomawo negizoganya ekyalo ne banaalumanya ne basaalumanya. Emizimu awo jjajja obusungu, jjajjanga obusungu n'owulira nti ekkubo eryo bwe ziwera ssaawa emu oba oliwo e Kampala oba oliwo e Jjinja oba oliwo e Mbarara oba tosala. Okitegeera nti ebyo bye muba mwagikolako obusungu buba bugimalira ku buli kitonde kyonna ekiyitibwa omuntu. Nentunulira Nabbiira oba ye Nabbiira oba yaani, ekisooka mu byonna ekisooka mu byonna ffena tuba n'ebintu ebitunyigiriza. Olwo mbabulira facts entuufu. Weewaawo gavumenti ya President Museveni erimu ebitunyigiriza ng'okugeza abasawo abo bye baayogedde, eddagala lyayonoonese. Kyatulumye nnyo kubanga abantu bafiira mu mulago, naye n'owulira gavumenti ng'evuddeyo n'egamba nti eddagala lyafudde mutusonyiwe. Era President n'otavaayo yadde nakubavunaanako nakubanenyaako oba ebitongole byonna ebikola investigation mu Uganda ne mugaana okunoonyereza ku ministry oba okubavunaana kyokka nga basse eddagala ly'Abannayuganda ng'ate bwe mwararangirira nti bwe mukuuma bwe musaavinga ne musirika busirisi bwe mutyo ng'abantu bafiira emulago. So ebyo bituluma naye tetuwemula lwakusirika naye tetuwemula. So okuwemula si kirungi kubanga ffe twogerako bwogezi ne tubabulira facts naye okuwemula kisukka. Ekisooka mu byonna
nabbiira oyo oba ye nabbiira nagenza omutunuulira bamumanyi kati ababadde bamulabanga lwaki avuma Museveni kati nze nkuwa ensonga y'oli lwaki amuvuma ekisooka mu byonna mu 2016 we baalumba e Kasese ew'omumbere mpulira bazadde boyo oyo mukyala n'abalerativu be baana be bazadde be baŋŋandazi tebaali mu lutalo olwo tebeetaba mu lutalo olwo naye amagye gaabatta ne gabattirawo mu maaso ge era bwe yalipootinga teyayambibwa era ne gavumenti teyavaayo nekompasetinga abantu nti ekole investigation nti noonyemu kati ng'okugeza walabye amawulire agabadde ku NTV ti omuvubuka yali ava ku mirimu gye amagye ne gamukuba amasasi ne bamutta tewaliwo abeekalakaasi tewaliwo kwekalakaasi naye bamuta nti amagye kyovana nali mbagamba luli nti eriyo ebintu abamagye abamu bakola okwagala okulaga nti abakulu babalabe babawaane naye n'abakulu ne bakiraba nti kye bakoze tekijja mu kitiibwa kyabwe ate era nabo ne bakola nga pulezidenti ne batanenya abo abakikoze so weewaawo ne bwe twandibadde embuzi oba embaata oba enkoko naye naffe tulumwa ate tunyiiga ate tukola ki tubitereka kuba tuli bantu buli wonyigiriza omuntu yenna bwakuloga n'otafa n'akusabira Katonda n'atakubonereza at least atuka nga tekyayagala kulabako oba kuvuma asooka saba Katonda nga talina kyakola n'agenda mu ddogo okitegeera n'akwekwatira nti omuntu yenna tutuuka ne tuba mu kategole y'emizimu abantu nti omuntu otuuka ne bakunyigiriza ku mbeera gy'otalinaamu musango ng'abantu be basibira obwerere n'otuuka ekiseera omaze mukomera emyaka 10 bakusibira bwerere oluvannyuma bavumbudde omuntu eyabba omutuufu tebakompasetinze budde bw'omazeeyo bagambye kkiriza omusango omurokole yajja akugamba kakana Yesu yasalawo olisasulwa mu ggulu kyogamba wano kyatondebwa nti nze nina okubonaabona so okusaba kwange kwandibwadde bwe kuti okuvuma si kirungi oba okuwemmula abantu si kirungi kyova mbeera mbagamba abantu nti gavumenti yatukola bubi bwe yakeera negamba nti obuvunaanyizibwa bw'abazadde bwe bajjeeko yo yegenda okwekuuliza abaana nti omwana yena aba wa gavumenti mwe muva abantu bwe batyo okuvuma si kirungi naye namwe abakola ebikolobero ku banansi oba mwabatulugunya abantu abatayagala babavume mwewe ekitiibwa kubanga bw'otunulira kati ng'ono omukyala embeera gy'alimu gavumenti yandigambye kale baamutira bwereere katubeeko kye tukola oba abaana bo tujja basomesa ebyo bye bibeerawo oba omanyi gavumenti erina okuyiga engeri gye bakwatamu yandibadde ekwana oba tugambe nti balina otukwana eyige nti ne bwekola ekikolobero at least eteekemu embeera ey'okubuzaabuza abantu oba ebeeko kebateerawo akabasiima kubanga kati saawa zina oyo abantu abaze nga bakosebwa amagye at least ne wavaayo nga meeja oba kano n'atuuka mu famire yaabo n'agamba bannange twetonze bye twalimu weewaawo bayinza okuba nga baali bakuba amasasi waggulu kuteekawo obutali bumativu kulaga abantu nti musigale wamu nerimalirira nga likuta omuntu nga n'owamagye yakikola yali tali mu target yagamba nti nakubye intentional naye bangi naye gavumenti tevaayo kulaga nti yo yakola nsobi kyokka ate yo bweginenyako ekulaga kyovana nali ngamba nti kooti bweba ekubanja nekuteekako ne poliisi bakuyigge naye gavumenti bw'oba ogibanja bantu bangi beegobye mu mataka gaabwe beetuteko ebyabwe ng'emisango gyalaalira mu kooti nga gavumenti buli bwe bagibanja esigala ekubuzaabuza naye yo bw'eba ebanja
Tunuulira olina banka. okugisasula. Tunuulira banka. Banka bw'eba ekubanja. Esooka kuswaza. Esooka kuteeka mu mawulire n'ekuswaza mu bantu n'ekuteeka buli wamu. Naye gavumenti olugiteekako katono. Nze mbagambye okuwemula si kibi. Sorry, si kirungi. Okuwemula. Si kirungi. Naye ate gavumenti namwe bwe musobeza mubatunuulirenga mumanye nti mukoze ensobi. Kubanga mufuga abantu temufuga bisoro. Omukyalo we bamutira bakadde be. Bamutira abaana. Tobala nali ngamba abantu. Obusungu ebiseera ebisinga ntera olaba abantu nga afiiriddwa bizinesi neyeekarakasa nga musuubuzi. Batikitoka ne bavayo ne bagamba mwe sifa abakutuma omwana n'agenda n'afiiranga ebweru. Sifa abakutumayo nga tonalumizibwa toyogerangako. Omanyifa abanyoro tulina olugero gamba nti olikaliza biri nseeri nyenkya biri owaawe. Nti mu Luganda twandigambe nti oyinza olowooza nti biri eri ewala ku nsozi oba ku mutara ebizibu naye ate enkya bijja kuva ku mutara guli bijja ewuwo. Okitegeera? So omukadde mbutwala kasatu oyisa mu kiryo kyawe bamaliriza naye abantu bano bonna ebiseera ebisinga abalina obukyayi ku gavumenti ebiseera ebisinga gavumenti ebaako engeri gye yabakosaamu neetamanya ate neetaddamu nakwetonda. Amawanga weegali abazungu ne bwe babeera mu gavumenti ya America. Trump ne bwabanga mu biseera bya Biden omuddugavu gwe batta America super power mu 2021 Biden oluvannyuma yagendayo n'akyalayo nga Trump avudde ku buyinza n'agenda ng'oli bamuziika dda ne yeetonda n'agamba banaye mutusonyiwe abasirikale baffe kye baakola. Biden ne yeetondera famire y'abano mu America gwe batta omuddugavu gwe batta. Biden ne yeesitura kyogamba wano gavumenti wano waliwo jena alina obuvunaanyizibwa okusinga Biden eyaliwo oba president wa America oba tebabikoppayo. Anti kati ebimu ebintu ebifuga ensi eno buba buntu butini naye ate butulemesa bwe buvaako n'entalo. Tunuulira firimu olowooza abaedita abazanya firimu bazanya batya? Oli just ajja n'abba akasimu koono then ono n'ayungula amagye nono n'ayungula ababanda naye watuukira okumujja amagye we gatuukira okujjako essimu ku mubbi nga firimu ewedde. Just simu kantu bwe kati kazanya firimu oli ajja n'agibba n'agenda ne batandika okunoonya eyabbye essimu naye ng'eyagibbye naye n'apangisa ababanda kati ate noono gwe babbyeko essimu n'apangisa poliisi kati mukwekuba amasasi mwe muva olutalo just kasimu bwe kantu katono bwe kati firimu ne bagikola nebanga ewedde n'owulira nti oli yawambye akaana nti oba omukyala yanoba n'omwana kati omwami aze n'amutwala kantu kati ne bwe katyo ne kavaamu olugero lwa firimu n'etunda okwetooloola ensi yonna. So obuntu obutono bwe butyo bannayuganda nze ekintu ekyokuwemula mu kalica zaffe tekyalimu kwanga ye ebigambo byakozesa si birungi weewaawo gavumenti etunyigiriza ffenna naye ate akisusa n'abayisaamu eggaali sina kuyisaamu ne bw'oba nze omanye bwe tudda mu mazima olaba ekitiimu 7 kyalimu kyaba president anti nkugamba tayimu gyalimu ne bw'oba ggwe ng'ofugidde ebbanga obeera mu peesi za mirundi 2 bwente obuyinza bayinza okunzita kanfiire mu ntebe kanfiire wendi kati oli kampani yamugobye kati agenda kudda wadda kuneeno agamba nti bagenda munoonya. Nze kyenyinza okusaba gavumenti emusonyiwe naye ekisooka mu byonna gavumenti yandibadde eteekawo obukiiko nga bw'obuvunaanyizibwa bwayo okulabawo ebisobye at least neetuukawo oba UPDF yandivuddemu akakiiko nga bwe balabanga nti
amagye gagenda ne gakolayoko ku nsobi nga batuukawo nga at least omulimu gwabwe kuzaamu bantu suubi kubanga UPDF esavinga basi bannayuganda ne mukalulu yali esavinga bannayuganda anti kati agamba nti mukalulu UP kyali kijjibwawo ne bateekawo ekibiina ekyo anti kati olaba ekisooka mu byonna waliwo kye tugamba nti weewaawo kaali kalulu wadde yali tesaanidde na kubeeramu kubanga abantu be baaleeta twalinga abagenda mu lutalo ate terwali lutalo kaali kalulu kyova nabagambye nti Traore kye yakoze nze nakyaniriza emirundi 5 ekyokugyawo opposition mujjukire tuli mu Africa ate njagala mujjukire nti bwe tubeera mu Africa ebeere Africa omuzungu yateekamu ekintu kye kati ne tulookingira mu ekyo mbwe bya democracy kisiraani singa akalulu tekaaliwo wano singa abo abantu bonna abaze nga bafa mu bululu singa tebwe bali singa abantu bonna baliwo balamu nga balina bulungi nga we nalabye agavubuka agalumbye polling stations z'okwosejjo ne gasambasamba obululu bonna kati abo gavumenti beyandeba bamagye gandibadde gakuba amasasi amagye polisi yabaddewo ng'ebalaba anti UPDF abo beyandibadde kuba amasasi kubanga abo be baleeta okukyankalana naye oli bakulaga yali atambula agenda ku mulimu kunoonya kyakulya baamuta amagye teganavaayo kwogera era nabo kasokedde akalulu kaggwa tebatugambangako nti yadde ebyasobamu byasoba mutusonyiwe tekibangawo tewali avunaanyizibwa oba so kyova olaba nti ebiseera ebisinga n'abantu abamu nze yadde sibawagira abatera okuvuma omukulembeze oba okwemulugunya nga bwe mwarabye kooti yagambye mbu tekyayagala abantu ba TikTok okuboogerako nti yo nti olw'ensonga mbu bagitadde ku pressure ebiseera ebisinga obungi okwogera ku mulamuzi oyinza osibwa nanti wulira ebiseera ebisinga obungi bw'onoolabanga ng'abantu bakwogerako nga tewali nsonga be babeerako ekikyamu akwogerako naye nga talina nsonga lwaki akwogerako gavumenti ey'Echina edda erina mu biseera bya 1945 erina amateeka ge yakola chairman Mao alina amateeka ge yaleeta n'agamba abanansi n'abagamba nti abantu bonna abakkiririza mu China era ne saawa zino Xi Jinping gaaliko golooza singa China yali erimu okulonda singa abachina bameka abaakafa mutunulire politics we China mwali muwuliddeyo nti Xi Jinping nti China bagenda mu kulonda wali okiwulidde China eri mu kukola bino ebyobululu byakutusa tubanga abeeterawo Halloween y'abazungu kwetirimbula okitegeera China teronda abachina kyemugamba tebalina bulamu tebali bulungi tubasinga kifi ekyo ekintu kyakubiriziganyako era ebirowoozo ku butuuti obw'enjawulo nti lwaki kuno okulonda okusinza ebyali mu campaign ku sayidi naddala ey'abanno lwaki tebabijjaawo lumu nze nange ekintu ekyo nze nakugamba kafuge ffe tetumwinaako busibu afuge ffe nze nange ekintu kye nali mpagira nti bwe tubanga tuteekawo demokulasi owaffe abeere bw'ati nti omunyankole bw'afugayo emyaka 10 omutooro afuge 10 omuganda afuge 10 nga tebiriiko just nga roolo zitambulira wali mu palamenti nga sako nga omuganda bw'aba yagenda ogendako nga mu Buganda mwe mubeera okulonda wokka nga mwankole teturonda mu Bunyoro teturonda kubanga kisanja kya Baganda kati yo omuganda bamuteekewo bw'alonda obubi omuganda yalonda nga wano afuga eggwanga bali nga abakolera nga ebibiina ne bwe bisigalawo bigenda kubeera mu Buganda nga kibiina kya Buganda kigenda kubeera mu Ankole ewaffe Kagadi nga kiikirira gundi bwezito nga ekibiina kino bwe kibaawo bwe tugamba nti time yo katugeze nti time ya Museveni eweddeko nti afuze emyaka 10 atuse 9
nga bw'olaba nti kati baroad mayor nti kati Lukwago yavuddewo kati oli bali mu ezo yawangudde nti kati bw'aba abulayo ogwo omwaka gumu nti okulonda kubeerewo nti kati season ya Muganda ng'Abaganda bokka bebakirizibwa okwesimbawo ne beeronderamu gwe baagala basindike nga politics oba ebiina ebyobufuzi nga si NUP nti NUP etwala Kampala Mwankole wa nga NUP bwebeera wano e Buganda ne Mwankole kikomawo mu Buganda okka ne bwe kibeerawo nga kyaggwanga naye bwebeera nga season ya kulonda NUP egenda kulondesa mu Buganda wokka abo Mwankole temukirizibwa kuba campaign kubanga Omuganda yaddako ng'Omuganda bw'anaaba afuze bubi mu myaka gye 10 omutoora ajja bimusasula bino ebita abantu tebyandibadde kubanga buli omu aba alwana okulaba nti atekawo imbalance nti leero bw'enaakola bubi Omunyankole Omunyankole ate season ye bw'enaatuuka ajja kutwesasuza okitegeera so zino katemba ze baateekawo Omuzungu ze yatuleetera byakututa Abachina tebalonda Jinping bamurangirira nti agenda kufuga mpaka lwali China tegenda mu maaso tebakola nina nti era aliwo kana akakodo kogikwata era oli wana tugeze Omuganda afuze ebibyo biweddeko Omusoga afuze biweddeko kati omugundi wanaatuuka yenga agikwatako yenga afuga bwebeera constitution nga ya Africa ebeesibwamu ekitiibwa kati gorooza nga constitution erangiriddwa Omutoro n'afugayo emyaka 10 Omunyankole n'afugayo 10 Omurugwala n'afugayo 10 nga bawaayo obuyinza Omuganda asobola okujja n'agamba mbunze ebyo mbijjeewo pozi nga yagala bamutti awo Omuganda abajja saanawo yenna aba akikoze yenna eyo tefuuka genocide nga gyebakerwa era ne tribe endala zonna ziba zijja kiwagira kubanga Omuganda bali n'okuvaako ng'Omusoga yajja ng'Omusoga akyesunze naye kati gwogambe mbu simanyi Omuganda mbu tagenda kuvaawo so oyo yali tulina okukola ebintu ebyawukana ku by'Abazungu naye buli otambulira ku Muzungu kyova olaba nti buli kiseera tunyigirizibwa mwe muva omwo obutaba na mpisa ne tutandika okuvuma abakulembeze sinakuvuma wabula okuwemula kati wuuyo ayagala kukomawo kyokka kati akimanyi bulungi eno bagenda mwaniriza naye nze kye nandisabye betubanga ffenna tusooke tukirize nti Africa bonna balina ensobi kyekisooka avuma ne gwe bavuma bonna balina ensobi okitegeera ekyokubiri nti gavumenti erina engeri gye yalajagaliramu emisango mu kuyamba bannansi baayo mu bintu ebyokufiirwa mu bukosefu obuva eri gavumenti bw'otunuuliranga amawanga amalala bwe bategeka okulonda ne wabaawo nga shortage ezikoleddwa gavumenti yanditugambye kati saawa ya leero bannayuganda bangi abakoseddwa mu kulonda ne paalamenti yaffe tesobola na kubeerayo na kalowoozo konna kagamba nti abaafiiriddwa mu kalulu kano tutaddewo obumbi nga 10 at least 10 buli zaavinga ebyo byafiiriddwa bannayuganda abantu ba wansi wafiiriddwa emmotokayo kampeyini zaatwala kino beekubyeko enfuufu n'emmoto bo beeteesezzaako okitegeera ekyo ebyo byebimu ebireetera abantu kyova olaba nti emizinga bagitunuza eri pulezidenti olw'ensonga nze bwe nalabye omulamuzi ekigambo kyeyayogedde kyampadde muli kyampadde ebibuuzo bingi neŋŋamba mu butuufu pulezidenti bw'aba akola n'abantu ng'abantu abo katugeze ministry zonna zigambe nti aba social media temuddamu twogerako netwebuuza pulezidenti bw'aba yajja n'agamba nti abawaddeko ku buyinza kubanga wabaawo ebitongole era pulezidenti agabana n'obuyinza ne bane abamuyambako okusaavinga eggwanga bwe mubanga temukoze ekyo muli abalamuzi ne parliament security muli zi security muli ebyo ebyobulamu paka eno wansi ewa chairman kati saawa ya leero eddagala liryo lyafudde lya buwumbi tugambaani ministry evuddeyo etubikidde baseka n'okuseka basibye n'ettaayi
batugambye nti eddagala lya buwumbi lyafudde kyokka ng'emurago abantu bagenda kiro na misana tebafuna ddagala era mutugambye nti tetuddamu kwogera ku social media bafunye allowance abaleeta ku media center okwogera ebyo naye nga libaddewo nga balira TV zino namwe bannamawulire mwandibadde nga lwakuba nti TV zino mwandibadde nga abamu baminisita mubaboora temubakyaza nga temubakyalizaako ddala olaba babakuba emiggo ne bagamba nti tuzize okukwata emikolo gya poliisi oba activity za poliisi kuba poliisi eba ne press conference buli mande ne bagamba nti kati bannamawulire tetugenda kuddayo era osangayo abamu nga bagenzeeyo anti kati ebintu ebyo kyova olaba nti kizibu nnyo kijja tukaluubiriza okufuuka Africa yadde kijja soboka naye n'abali b'enkwe bakyali bangi si muli wankwe nti abali b'enkwe omwe bagamba abali b'enkwe oba owulira nti yalidde mu gavumenti olukwe yawaddeyo oba omuntu ne bamutta obuli bw'enkwe bwe mukaanya ekintu nga mwena kibanyigiriza mukireke omulundi gumu kati ng'eyo interview minister gye yakola oba gye baakola ministry agamawulire ne ku TV zegwa oba TV tegandibadde nako naye bakolaga nti bayogera tebatidde security kubavunaana tebatidde kooti kubayita tebatidde parliament kubayita tebatidde president kubayita ne boogera kubanga basavinga bisasarara tebirina kye bimanyi so ebintu ebyo mubikole naye mumanye nti time ejatuuka biggwe era mumanye nti temurumya ffe murumya abaana bammwe babiseera bijja mu maaso so nze okusaba kwange kwandibadde bwe kuti president bw'abanga oli mu ministry yonna ng'oli mu ministry yonna nti wajja kuweereza ne president oba mupya oba mukadde mukolenga nga mumanyi nti president abalabira mu ango za mirundi esatu asobola obalabira mu White House mu State House asobola obalabira mu security ne mu bantu ba bulijjo kubanga security ekisooka State House wabalabira amawulire oba parliament security eba enoonyereza buli ebitambula mu agency zonna mu bantu ba bulijjo complain nti kati ng'ebyo ebiba bitambula mu bulamu bw'abantu ba bulijjo tebafuna services zimala era bw'oba oli minisita manya president era aba akulabira naawe mweyo angu ono eyambuza ekibuuzo n'aŋŋamba nti naye ekituufu gavumenti tugyetaaga kubanga ojja kutunuulira nga buli kitongole kya gavumenti mivuyo gyokka oba buli bwanguze gavumenti tugyetaaga naye ekola bubi genda mu transport enguudo si ezaddala ennyo genda mu malwaliro buli omu akaaba kitongole ki makomera bakaaba buli omu amagye buli kimu kati kankugambe kino kyekiri kyengambye nti singa gavumenti yavangayo nga buli kyekola ate gavumenti fena kyeyasooka okutubaliramu etubalira mu kiraasi egi omuntu awangadde wano e Kampala emyaka 2 ng'atambudde ogenda ebweru emubala n'omuntu ali mu kyala tatukangako mu Kampala kyova olaba nti gavumenti ekeera nekola akagudo kagundi bweziti nekimanya nti yo neeraba nti ekoze nnyo etukoledde nnyo naye neyeerabira nti naffe tutambuddeko oba tumanye enguudo oba tulina amasimu tusobola okukebera nti oba internet yajja tusobola okukebera amakubo amatuufu agali ku mutindo gw'ensi yonna kati olw'okuba ekola kano nerowooza nti ffe tuli ba mukyalo eri ekagadi tetumanyi makubo tetulabangako ku makubo amalala gonna agasinga ago kyova olaba nti buli kyekola kyonna etubalira mu kategole y'ow'e Kampala emubalira wa mukyalo nti ffe nentegeera tuli bamu singa bakopa Traore ali mu myaka 4 naye enguudo zaali mu kukola yaguze zibaasi serving abantu nze nina ekintu kimu kyenindiridde okulabako wano e Uganda baasi ze bakolera wano ejjinja zawedde naye e Japan motoka eya Nuwa eri mu milioni 8.9 egula $2,000 naye bwetuuka wano eguru omutwalo gumu n'ekitundu ogwa dola naye Japan egulwa $2,000 ogigula milioni nga 6
n'oteeka mu miliyoni 4 okugireeta transport agireeta so nosanga miliyoni nga 10 awo kale rafure baranga 10 zonna wamu okutuuka wano naye ate bwetuuka wano ebeera mu miliyoni 5 kugamba omusolo guba gugigula ne gugituusa wano emirundi 4 oli yagamba mutawakana asasula musolo ogwo naye gulagawa kyekibuuzo anti kati ebyo byebiruma bannansi kati gulagawa temwawulire minisitule ng'ebagamba nti eddagala lyafudde omusolo gwe musasula eddagala balittira mu store tebaliteeka mu magungu era nze nkyewuunya nnyo nsaba nnyo eddoboozi lyange lituuke mu ba security banoonyereze ku minisitule eyo babeerako nga bakuwulira naye awo era nsaba nnyo singa at least bazongeramu abasirikale omusaala ezaagula eddagala eri okitegeera nti eriyo ebintu ebikolebwa mu butuufu n'owulira ng'omuntu ne bwoba tomusobola ng'oyagala omulye buli oba omuroge kyova olaba nti abantu abasinga obungi abakyaye President Museveni tebamukyaye nti ajja direct n'abakola ki naye abakozi be era ffe ate tabagambako ekyo yeyo point namba emu singa president yali agamba ku bakozi be ng'abanyaru nga Rwanda Kagame kyakora era ne kwamini okitegeera singa president wali oyogera ku bakozi bo kati nga ministry ey'eddagala novayo ne babateeka mu kooti banange Uganda wali badde ofuga nga buli akola ensobi agisatu era ne bino America be planning okujja byandibadde tebiri nawo America ye kati aplaninga kola kiwana ate tobabuusa ye password nesirikire ndabe wewe sirikire ebisigadde katulabe okay mwayimato yobadde ngambyeko ku mukyala yakola GPS omukyala yakola GPS yafudde ku myaka 95 yali mudugavu yali mukyalo omu eyakola GPS gye batrackingirako gyovugirako emmotoka mu Uber eri mu America eri mu Uganda eri Canada eri mu nsi yonna yagiya yali mukyala mudugavu yafudde ku myaka 95 era tumusaasirako abaddugavu bonna abaze nga bakola likodi nabagambe nti China mu 1940 baali bayiiya nnyo wano twandibadde nga tuyiiya juice omulembe gwe tulimu gwe tugamba nti ate nze ekisinga n'okuneewuunyisa bannange amuzungu yatukola bubi mu 1945 ensi yali esomyeko ebitundu nga 45 ku 100 ng'ebitundu 55 nga tebisomye naye ate ebyali tebisomye byali biyiiya nnyo kubanga baali basomye be baali baloyo gavana bambejja tuze nga tuwulira obwakabaka okwetoloola ensi naye tunulira abambejja b'ennaku zino kankuteereyo omumbejja ono omulabe ku YouTube abambejja b'ennaku zino bali mu ebyo naye abambejja ab'edda baabeeranga mu kulwana kuyiiza bannansi kukola ki ne kati tuli Spain tudduka misinde tuli Bulaaya gye tunyumirirwa obulamu naye ate abantu be tulina okukulembera babawamba babatta bakola ki twagikola bwe tuti bandikoze batya bo ebiseera ebisinga balina amaanyi ag'ennaku zino tugeze goobo bakuba muto ebiseera ebisinga obungi ffena tukimanyi kyatteeka tugenda kufa naye ate ffe ewaffe twewalanga ekintu kimu nfudde enkoze eki bananzijukirako ki va ku kyokujjukira kubanga ne bwonzijjukira tolina kyogenda kumpa nga nfudde oba mugulu sina kyengenda kuba wabula ku mulimu Katonda gwe yakutuma oba obuvunaanyizibwabo kiki kyoleseewo ku nsi ng'okoze koonootuukira eri n'ogamba munaye nafudde nga nakava kugabirako abantu emmere nafudde nga nakataasaako abantu bwe bati nafudde nga nakayambako abantu bwe bati tuli awo just tukola kopi okulaba nti tubeerako oke kyova olaba nze nga mbagamba nti bannange mubeere nti mulwane nnyo
yadde gavumenti yagamba nti obuvunanyizibwa bututi ne taking over nabadde ntunulira ebya mutabani wa Gaddafi yafudde lwaki mutabani wa Gaddafi yafudde nti singa ya pennies yabadde agenda kukomyawo Africa mu ngalo 5 France bagibanja billioni 15 eza dola France aba ba Libya zebanja ate oli omwana y'omu ku basayininganga billioni 15 America ebanjibwa billioni 3 mu kiseera kinga America okimanyi nti America ebanjibwa trillion 3 trillion eza dola katulaki yamukuba atayagala musasula amabanja baja kati America esobola okukwata trillion esobola okukwata billioni 2.25 neziza nezi wa Africa kati kankumenya amenyeremuko Buyindi ebanje ba billioni 7 Pakistan ebanje ba billioni 8 eza Libya kunyonyora ko Libya zebanja China ebanje ba billioni 9 Russia ebanje ba billioni 43 omulibya ekiteeza mugagga nnyo Germany ebanje ba billioni ziri 8 eza dola Iraq yali mu biseera bya Gaddafi nga gundi tanafa yali abanjibwa ono gundi Osama bin ono gobata 29 oba yali Osama gundi Saddam wa billion billion nga tanafa yali abanjibwa billioni 5 zeyaje wa Gaddafi mukweyambisa mu lutalo owulira then tudde ku South Korea yali ebanjibwayo billioni 6 mu obukadde nga 7 obwa dola Libya zebanja South Africa ebanjibwa akawumbi kamu n'ekitundu Egypt balina enkolagana y'amaanyi yo nga bagiwa buwi obuwumbi obuwera mu 17 yote bagibanja era obwo bali tebasobola gibuwa kubanga yo Libya ne gundi ne Egypt bali ba Ruganda kubanga bo bemanyi nti bafirika era bananga olaba bino ebintu byonna betulimu simanyi Museveni atwisiza bubi simanyi amagye gakubya abantu simanyi nti buli okulonda kubaamu okulwanagana nabagamba buli kimu it is a timeline because etesebwa mu budde bujja tuuka ekiseera ng'ate amagye gatuuke gakule ndowooza oba Uganda tuuke kule nga bino byonna services zetukaabirira nga zikolebwa linde we tunatuukira 237 State House ejja kubanga yameramu n'omuddo 37 ngate lwaki ejja nti kasita obukulembeze bukyuka bwe buti State House egenda kyusibwa nga tetukyagibe tekyali eri institution bagenda zigabagaba buli town ebeereko busy Parliament venga wanegende huyima gundi byabaramuzi bigende ngeno Mbarara kugamba bigenda chuka eggwanga ligabane kyovora bawano n'abaganda buli kiseera Katikkiro abeera agamba fe ku ntiko n'ekisoboka gavumenti okubitransferring Buganda ne bagijjako agamaanyi gonna n'abara ne bagasharing okitegeera era mutabani wa Gaddafi jabadde agenda kukomyawo Africa okukomyawo Africa ate singa yamaze okulya abadde alina otuukira wano mu Uganda lwaki bonna baagala Uganda anti wano we wali master planner Musa wange kyokka nekisinga okuneewuunyisa abaawa amagezi amawanga gaabwe gonna gali bulungi naye ate ffe banaye kyobala nabagamba nti singa ebyewuunyo mu kyaki nga bwe babebawa bwe byali ebiwamba abantu abali mu makomera ne Luzira wano mu Buganda teyandibaddewo byandibadde eri ewabaamini wabawo bote tuddeko kati ne wali eri ezo sente abalibya ze babanjeze ensinga bozimenyedde bazibawa batya mu mafuta muki Libya ebanja amabanja gonna nze nabadde mbalamu amabanja gebanja ng'ebanja trillioni 36 eza dola okwetooloola ensi yonna amabanja gebanja trillioni 36 ku mabanja gebanja trillioni ne America tezirina
global gundi yayo GPS yayo GDP tezirina Okay. Abamerica Abamerica tebaswatsa bazirina naye teziriwo mu cash tebaswatsa ate Libya. nti Libya weeri singa olina omwana yabadde akomyewo n'afuga So bagata kuba mpulira mulimu document nyingi. Yes, zonna zibadde zijja kudda wamu. Naye era ekirala nti France ye yakulembedde mu omuyigo gw'okumuta. Lwaki? Nti yebanjibwa ebbanja okwenkana almost leyo ne America. Bungereza omanyi sente zebanjibwa obuwumbi 120 obwa dola. Bubanjibwa Bungereza. Omuzungu ayagala kuluma Libya. Of course. Tebagala basasule. Bana abaliwo bo tebali babanja. Anti kati bana abaliwo bifaananyi. Tugeze Libya ekedde neeterera. Ne bafuna omukulembeze obo. Anti kati awo. Takula mu bitabo ne bajjukira. Temulaba nti tuli bubi. Temulaba nti gavumenti olumu erina ebintu byekola ebitatusanyusa ffe bannayuganda. Naye ate nabagamba nti muli kodinge bino ebyabazungu bye bazenga bakola. Omuzungu agenda kutuuka ekiseera. Nga tebuworaba ku muntu nga bano abakyotara nga tumulabira mu ango y'omuzungu. Waliyo ebintu ebiri munda abaana abawambidwa abaana be bassa abaana be batulugunyiza kyobala nze nali ngamba era nayogeranga ku basiraamu nga tebanfuna nengamba nti kati bw'otunuulira nga abannaddiini nti eddiini bwebanga ebisoko ebiri mu ddiini na buli kintu ekirimu bye batusomesa nti e Saudi Arabia omwana yandibadde tafiirayo omwana yandibadde ng'eri ng'avaayo n'omutima gwalina nga gukyuse nti baga nti bw'oba muyaaye n'oyingira amagye ovaayo ng'okyusiza ku mpisa amagye si ggulu naye amagye gali kugonayizinga n'okusinga ate Saudi Arabia. Saudi Arabia twatebadde tugisuubiramu ebintu bingi nti omwana bw'akola aliira mu budde naye abaana bangi bafiiriddeyo enjala abaana bannayuganda bangi abali mu makomera bannakenya bangi abali mu makomera bali Saudi Arabia we bagamba nti we wali eggulu oba Muhammad oba buli kimu ekitukuvu waliyo Kaaba waliyo Qur'ani gye yasibuka gye yakira kitegeeza yandibadde nga port of heaven era kubanga ennyonyi teziitana mu bbanga Kaaba nti omusana gwandibadde gukubayo mutukuvu kati ekisa kyandibadde kisaasaana Saudi Arabia n'okwetooloola wonna okitegeera kati ekisa ekyo kyakyewunya okuwulira nti omwana yafiiridde Saudi nti bamusindise n'ava ku kalina eyokusatu kyokka ate wano badugavu banaffe banga bawolereza abawarabu babagamba nti munange bali abawarabu nti si buli muwarabu nti abeera munaddiini kati eddiini weetali kyekino kyenkugambye nti kyakyewunyo nti wano pulezidenti waffe aterezeza East Africa yonna naye ate wano ewuwe wewasinga okuba emivuyo okitegeera kyekimu ku bintu nti ne Kenya bawamba Tanzania bawamba tewali naye ate wano ewaffe kisukka okitegeera nze nabadde ntunuulira mu maaso eyo nti nekesa ebintu nga tebikyuseemu abantu abagenda okukolebwako obulumbaganyi mu mwaka gumu ogwa 2027 gajja kubeera amaka 12 obulumbaganyi wane Uganda inekesi ng'ebintu nze nkugambye nti nabadde mbiraba ng'ebintu tebikyuseemu nga ekireetera okulumba nti ab'amagye bajja kutandika nga kukwata emmundu nga barumba famire ze basuubiramu ssente nti okutta abantu okubabba n'emmundu kujja kweyongera ebyo twabirabanga mu mirembe gya babitunyumiza mu mirembe gya simanyi obadde ki kyogamba mugwa Museveni tebaddemu abantu tebabasse ku zi mobile money zaabwe tebabatta nti ebyo byabalwanya eri waliyo okubba ennyongo abajasi bajja ne bakola buli kimu kyebaagala nga tojja bakwatako guno mulembe tetubadde tetunabiraba nnyo gwatabiraba mbu nedda bye batugamba gwatabiraba ffe tubiraba nze ng'ewaffe tuyingira 2 enansana saakunyumiza luli eri eso ne kano kankayiseewo
waliwo bannamawulire basatu bwe baagala okuba amasasi. Lwaki? Bannamawulire bawana Uganda mwe muli n'ONTV. Nti lwaki? Yakoze eki? Kino nandikiyimiriza naye bwe nakiyimiriza ba TikTok bajagamba nti nalimbye kati kansooke mbaleke. Waliyo bannamawulire basatu bakoze eki? abali mu target yakutibwa esaawa yonna naye mulimu n'ABNTV. Nanti oyinza okunsunirako kati nti bakoze kino ne kino bali tekyabasanyusizza. Ebyo nja kuba mbyogerako nga bimaze okwapeninga kubanga bwennyonnyola kati bali bayinza okuwulira ne bagaana okubakuba. Kale tubaseebule. Ekisooka mu byonna njagala mutegeere n'ensi amanye ebintu bingi ebitambula ku nsi kuno naye abantu tulinga abali mu pause tetutegeera bitambula tubiraba naye tetubiwa attention. Kambaweeko ekyokulabirako ekyokutya tekitegeeza nti tolifa. Okufa tufa ffenna naye ofudde otya. Kiromira yatugamba mbu oyogera ofa bw'osirika ofa. Wano mu Africa singa twali twefuga wano President Museveni singa yateekawo olunaku n'agamba nti tubeere nga tukuza olunaku lwa Justin Lumumba ono w'e Congo, ba Nelson Mandela, ba Thomas Sankara, kujjukirako ku Bafirika banaffe ne omulwanyirizi w'eddembe n'essaawa ya leero okubanga abaddugavu bakyali mu Amerika oba bagendayo gwe bayita Martin Luther King. Twandibadde olunaku olwo tulujjukira buli gwa mukaaga lwe yatirwamu. Naye wano Amerika akugamba tugenda ku celebrating America olunaku lwe yafuna obwetwaze oba Halloween za America mugoberera. Bajjukira December mu mizimu gya Tammuz mugoberera. Tugenda mu Valentine enkya ngenda banyonyola Valentine mbanyonyola mizimu kyegyo gye basinzanga eza Valentino mugoberera. N'ebyaffe eby'abaddugavu tewali wano olunaku lwonna mu Africa olw'ebyafaayo nga at least olw'okujjukira bajjajjaffe abaafanga bakaabalega baafa. Tulina Mother's Day ensi abantu mu Africa bajja wano ewaffe ssebo Mother's Day. Wale naye njagala mujjukire nti America erina ebintu bye yatukola okutulugunyizibwa kwa gavumenti yaffe byonna ebyo biva mu bazungu singa teyatulaga kwa kati ne politics wa leero kuragirawo nti kati yafuuse business nti ne bwota omuntu kasita otuuka mu ntebe kyova raba nkugambe nti beegabide miliyoni 300 tebafuddeeyo okutunulira wawe bayise be bakoseza. Parliament tenatula kukyogerako nti abaafiiriddwa abaakoseddwa tubakompensating eyo at least ne bwe babukadde busatu. Okitegeera? Nenga yalabika ababaka abamu baaziganye oba ngenda kwongera okunoonyeza ngenda kubakuwa weba n'abaayo mpozi bw'oŋŋamba nti buli anaazifuna mu kutiikingire wano. Abakonfamini tebagenda zikozesa. America erina ekintu kye yatukola naye abasinga mwena temukimanyi. Edda bakolanga essimu zino ng'essimu zino zivaamu eryanda nga ne ku satellite bw'oba ogikyajinza oba n'ogijjamu eryanda nga ne ku satellite tebagiraba. Naye America bwe yali anoonyereza ku intelligence n'akizuula nti bwe bagijjamu eryanda buli sisitimu ye yonna abatakyagiraba. Ne bagamba mutandika okukola amasimu nga gali building ng'amanda bagazimbiddemu gwe ne b'ogiswitchinga off essimu esigala erabika. Abayagala ogikozesa abasoja accessinga bulungi nnyo. Ogenda ogissaako osangako bulungi message osangako buli kimu. Gwe giswitching off orabe wogiterako bwoti esindikirako. Naye ate tunulira kano kamapeesa basobola okusindikira ssente ku ssimu ng'okajjemu egumu message ne bwe zijja omala genda n'okebera ku mobile money noga sente nga ku account sente nga saazirabye message tewagirabye essimu anti nabadde yazikidde yavuddemu eryanda n'olyoka okebera ku mobile money n'olyoka oziraba. Naye ate no ne bwevaako message oluzigira ziyikirawo
kubanga obwedde reactive eri active naye abantu tebakiraba okitegeera ako So- kapya gwe wenna nga olowooza nti buli kyokola ng'oli mu ministry ya gavumenti manya nti president aba akulaba saavinga bannayuganda kola ebyo ebibeetaagisa mukolerere abantu bye mwarayira muleke kulumya abantu yes sir ate tusaba namwe paalamenti mwongeze ku misaala gy'abasomesa abakozi ba gavumenti omuli ne security kubanga ab'amagye mwabatuleetera n'okutukuba emiggo abaliwa singa omujaasi afuna $100 buli mwezi singa bakola emirimu gyabwe mu buvunaanyizibwa era wano wabeerawo zi investigation nyingi okunoonyereza waliwo emisango mingi kati ngaabo abayonoonye eddagala lya gavumenti UPDF yandibadde yalumbye dda lwaki Netandika onoonyereza bandi bamutedde ekyekwatiramu. namukoti mu security ne bababuuza lwaki temwaligabira bantu mwajja kukola ki kubeera kigenda kuddamu si gwe gusoose gwolindako myezi nga gyegyo ojja kiwulira tuli mu atanani ababoda mujja kiwulira kyekitegeeza atanani ababooda babadde wiiki 2 abalina stage mujja tegeera kye bayita atanani n'abatembeeyi mwaka wa kampeyini zawedde okulonda kwawedde kati saa yakudda mu kyalo atanani mujja kuzuula mu maaso mutegeere ekigambo atanani bannayuganda mbasiibula nga mbagamba nti mukomewo mukole ebyo ebyabaddewo byawedde era okuzimba eggwanga lyaffe tulina tutwala mu maaso era tukole bwewawo yadde tulina ebirumira bingi nti yadde tukola tulinga abakolerera obwereere naye mukomewo mukole oba oli awo time ejja ey'okuganyulwamu basiibudde mweraba naye bannamawulire mwenna mubeere careful omuli tv zino NTV NBS ne BBS ne Bukedde please okufa kwandirabikako eri bannamawulire so mbatadde mweraba ate sirina kyengenda kukyusa lwa nsonga nti bwenaakyusa bajja lowooza nti nandibadde nkyo nsobola n'okikyusa naye bajja gamba nti sirina buyinza sirina maanyi kati nno kireka ne kibeera example kubanga byonna mbirekawo lwa nsonga nti mbala kya 2040 sibala wano Uganda nze wano tewali na kintu kiri awo eryabadde bangamba mbuyogera ku muwala simanyi omuwala eyafuga ekyanja abo leka basooka babajjemu amaaro bakuurakuura nnyo ebyabaddewo byonna ze tewali kyengenda kwogera naye abazadde bayige okubuulirira abaana okitegeera mujja kiwulira gavumenti yevunaanyizibwa ku baana kati abazadde mu kifiiringi mweraba tuyenze nyo tuyanzeege feno tusangibwa wano ekasubi ku kizimbe kya Princess Complex ekasubi ku bitaala ekkubo eryo likkirira e Makerere bw'ojja otusanga okulaba mwamimata ya appointment zibeera za $10,000 Monday paka lunaku lwa mukaaga Monday to Friday tuvaawo ssaawa nga 11 naye okulaba mwamimatayo jangu ssaawa 2 paka ssaawa 6 aba avaawo ng'agenda ate ku mazzi nga waatera okuba nga akubuulira olw'omukaaga atera okuvaawo ssaawa awo oba office ziggalwa ssaawa nga 8 so ku Sunday tetubeerawo njagala nange nkwerekereze tusinkane mu vidiyo eddako weyongere subscribing like nga n'okusharinga obubaka akuume nze Vigeston M. Eno ze zimu ku firimu ezitukuzizza era ze zimu ku ezo ezatukaka naffe okujja okulutandika okwogerera firimu bakwanjulira abazannyi yesoke katugituulemu olunaku olwaleero. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.